naye Lumbuye oba ategeera bannange kati Lumbuye omutwe gwe gukola Lumbuye yagambye nti nze ne Zubeda tuli ba state agent bino ebyekisiru byetwogera gavumenti etusasula betwogera ebyekisiru era tudiverting omwana oyo atayina matu Gwaina amatu ate entegero ya Mungu bannyo bawo gamba nti sina matu ekyo kirungi nnyo kubanga ndi muntu atasangika atawulira ategeera okusinga gwaina amatu kyekisokera ekyokubiri njala public emanye obudde bw'omala ng'oyogera ebyekisiru nga bw'okikonfaminze mu video nti oyogera byakisiru toyogera bintu bizimba ggwanga 1 oba gwe kennyini oprovinze kye nayogeddeko nti okola information ediverting abantu n'okusiruwaza abantu byoyogedde mu ka video kano ng'onvuma okonfirming information ginafulumiza nti gwe mission ya kudiverting abantu Lumbuye bwe baamuzaala si kirungi kwogera bulwadde bw'abantu naye kwegamba abantu bakutegeera bubi kuba wali abantu abayita mu bizibu ng'ebyo naye Lumbuye baamuzaala alina obulwadde babuyita ba hydrophilia or something omwana abeera ng'omutwe munene abaana abo abamu bali wali katalemwa kyekya home n'embaala eyo balinayo eddwaliro kakati naye nakalanga kivuma nagamba abatukyagala bintu byakuvuma bantu kakati Lumbuye baamuzaala alina obwo obulwadde bw'omutwe omunene naye omwana oyo bw'avaayo amusookako yamuyamba omushepinga omutwe kugamba oli okusinziira bwanyiga mulimu abanyigisa ekiwago kati era weekiwago be boolaba nga omutwe gusongodde waggulu kati oneyanyiga Lumbuye yali wangalo ntono ye yakanya kwata wano mu matu kyova olaba nti amatu ne gatta kuba guba soft nti gwe obudde bw'omala ng'ovumaazi ng'okola information diverting abantu Katende Daniel eke Kasuku wandibadde omala time ng'onoonya kitaawo mutuufu gwe ne mukulu wo Jingo nkiddamu obudde bw'omala ng'omanyira nze banga osiruwaza bannayuganda wandibadde onoonya kitaawo akuzaala omutuufu gwe ne mukulu wo Jingo kitaawo yakwegaana dda si yakuzaala ne mukulu wo Jingo nakugamba to prove me wrong olage kitaawo mutuufu kubanga you a son of a bitch oli mwana gwa malaya atamanyi kitaawe era nga olinda kitaawo lwanaafa osigale mu family nga yategeeza dda abooluganda bakola emikwanto oyo mwana si wange kubanga oli mwana mwende oli mu kiga ebbanga lyogeredde nti Kasuku mwende family gyali musijaza yagambye mutaata wange yanneegaana Jingo na andi kati bamugamba ebyo ebintu talina bwino okitegeera kati yagaye taata wange yanneegaana taata wange yafa ndi muto oli mwana mwende oli mu kiga ekyo kijja kigamba mala obudde ng'onoonya kitaawo ng'obudde bukyali nga muzeeyi wenna mulala tannafa kubanga olumbe lumbalemberiize yakwega ne mukulu wo Jingo yensonga lwaki abaana abeere temuba na magezi teri mwana mwende nga ne kitaawe tali identified ategeera era tutegeera nga bwoge nti mubeera mu byakisiru 1 alina kaazannya luli yavaayo naga nti ndi mu kiga kati yagaye nti ndi mwana mwende Lumbuye ndi mwende ogenda tubulira ku maama wo gyali otubulire family gy'olimu wagijjamu oyo bwino kati nange ngenda mutaala kati tugenda kuvugiraawo aze kuvugiraawo yambisi kati njagala ne bamuyinga bamuwaho ku ssente za PR nga ababulakmailinga baleme kuddamu zimukwe njagala ajje ku levo yaffe okitegeera era buli muntu ali eyo oyagala kumpa ku ssente nkukubire Lumbuye mufuule ebisinga nze wano kulema wetuli kyangu ne bwino ne ssente abasinga obugite bakugoberera nze mbadde kugoberera butya obadde ovumamu Kyagulanyi all along nkiddamu oli state agent yabadde agala amasannyalaze era interview ngenda zikola buli kyanayogera nga muddamu abo abantu b'ebweru abo nali saagala baddamu
kuba abasinga mmanyi ebizibu bye babeeramu abalala abamu bo bakola bintu bya stupid kati nga bwomuteekako amaanyi tekyetagisa Mbuhai, me I grew up in Nyanama. I know that fool Lumbuye. Even the story see one money and run away. Oli iso operative alina ba handlers. 1. Omulimu gwo operatingira mabala 24/7 from Monday up to Friday operatingira mabala. Ndiwa iso ndiwa CMI kituufu era njagala bakakasa nti partner waffe wabweru w'eggwanga external security organization gwe tuyina Lumbuye yesoga wakyamanyi wa eso Lumbuye mbega wa eso kibagambye external security organization era mwegendereze omulimu gwo operatingira mabala 24/7 from Monday up to Friday operatingira mabala ensi njagala ekitegeere buli muntu yenna ng'oli solicitor owoli public figure ova Bulaaya ng'ozze Kampala kulya ssente mabala ag'ebbeeyi kati agali open amapya mwegendereze nnyo gaayo oyo mission ye attracking abaana Baganda balina ssente era bamala ebbanga ttono abaana ne bavaawo gwe mulimu gwe operatingira mabala 24/7 from Monday up to Monday abeera mabala mu operatingira ku mission ze same ne iso ze bamuwa yagambye mbu nze ninda abantu abafudde ebweru Nobera mabala ag'ebbeeyi mubemala nembabuzaawo kata musulu waye wabwala chupa zino zibikuka abaza tuba mubala buli lunaku no Lumbuye tugenda genda sente ziwakola mu studio sente za semwai kyovola abantu gwe wefulanga ataliwo n'oleka Jenkins nono muganda wa Kibuuka ne bajolonga Kyagula mumuvuma gwe nga ofudde nga ataliwo kuba gwe mulimo gwa kusasuza okuteeka Robert Kyagulanyi sentamu ebyafaayo tebyerabira mission wagitandika n'omugenzi Katolo Bwama buli muntu video azirina yagambo inze nsirika mwegamba setinze muvume principle Yenga ali wali ala ababonera bwe batu njagala tuwe video mugatuvuma principle Lumbuye katika mbagambe yo kino Lumbuye is not worth talking about omanyi Lumbuye yokali tugizanye nnyo ebbanga njagala ondetera video 2 oba 3 nga waliwo banning national issues zemutulako ne muzidiscussingako njagala mondetera video 2 zemutulako nga banning issues nga zikwata ku bannayuganda ne muzogerako kubanga temusobola eyo si mission gye babawa is to confuse people and diverting people principal utakyayogera nabo gwegenda mu kitebe wali ku noopu obabuuzi bakuba amasimu tebabakwata kabeere Lubongoya gundi oba noyogera naye mubuuze ku gundi oyo Lumbuye akubuulire ekyo kyo nja kukubira nezzaako essimu muteke ku lawudi bw'oba oyagala akubuulire bwe yeewamba yali alazeewo ne sente ze bamusondera ez'abatabula Lumbuye ye tugenda genda njagala abe ng'akimanyi anti yagamba ndi wa iso ndi wa CMI mukozi munnange owa eso Lumbuye tugenda genda ate nze kikyagenda okunjogerako ate bw'ono yasame nnyo gavumenti nga yakava nti oyagala bujulizi nja kufulumiza call record zo okuva mu MTN Airtel bali waduliringa nabo ekyo kyo kiridde ng'enkuba ekyo kigambe mulekeraawo okwebuzaabuza record weziri gaayo oyo si ye Lumbuye Lumbuye is a pseudonym era ekikyanemeseza okufuna omusango ogw'okubba enkoko gwe bamukwatirako ewankulu yabba enkoko ewankulu ku kulumbi ennamu Lumbuye yali abeera wankulu kati eyawaayo erinnya Lumbuye mulekeraawo okubuzaabuza bannayuganda okodivatinga nakyogedera sikiddamu oli operative wa iso ne semwai